naye ku ssaawa zino nsazeewo okujja okwesiba okubaka bwa paalamenti lwa nsonga zino nti local government okubeera nga zisobola okukula okukola enguudo zino okubeera n'amataala okubeera n'amasannyalaze essaawa yonna okubeera n'amasomero amalungi buli kintu kyonna kiyinza kukolebwa nga gavumenti waggulu yekikoze. Tubadde tulina abaka ba paalamenti nga ba national leader okumala ebbanga ddene naye amazima amatuufu okukiikirirwa tukiikiriddwa bikokyo tukukiikiriddwa kubeera nga tulina jjajja okubeera nga atugerera ku bugero bw'abaana bwawakayima naye nga kuba otunuulira Kiwanga bweyimiridde n'otunuulira oluguudo luno n'otunuulira abantu abasaafimbirwawo n'otunuulira Kiwanga nga naatabulirwa yedde ewamu nga bwe muluka obusinga okuvaamu omusolo omunene n'otunuulira naatabulirwa nga Kiwanga enguudo zaffe zifaanana ezo eziri eggulu eziri embalanda ewalala ng'omusolo kuva wano mu industry eziva wano. Ani abadde ateekwa okujjukiza gavumenti ng'essente nnyingi zibakosa mu bitundu ebirala ziva mu kitundu kye nnaatabuulirirwa. Naye omuntu abakulembeze betusinga okwanzi kwefuniramu byabwe naye ng'ebitundu ebibawa obuyinza okubakiikira tebajjukiza gavumenti biki ebirimu abantu baabwe. Mbadde wano nga ndi ssente bwa disi ya Mukono ng'andira okulida naye nga nsobola okugenda e Kampala n'enjogera ne baminisita abatula n'abaka abava wano ate nze naye basaba okubeera nga amasomero nalobinga amasomero 5 okuva mu kibuga e Kampala n'endobinga amalwaliro nakeera kaja n'endobinga koolaasi oyo bwe mulaba ayita wali naye bwe nali olubanga bwe navaako ku bukulembeze bwa disitulikiti koolaasi omunene bamutwala central government era kino nina kibajjukiza mbe nga bannagoma kirungi nnyo okulonda omubaka afe ewammwe nsobola oba nali bagoma nali njagala okwofuloodinga jjamu naye ngamba bakole oluguudo luno oluyina mu bbuto oluyite wano lugende lugwe kululire wali balutandikira wali bajjo enguudo zonna ne bazitwala emukono ne bazikolera mukono nga tekirabo kituyamba kubeera nga kituwewula ku jjamu nga ffe ab'eggoma ffe tusasula omusolo omunene ffe tulina amayumba amalungi ffe tulina bizinesi ez'amaanyi tulina bizinesi center nyingi tewandyagadde Ssennyonga Andrew njagala mbasaba ekikukono kwengana Ssennyonga buli sekita Ssennyonga Andrew mbasingako muyambi enkulaakulana tukikano ku covid bwe nabayimirirawo ku nsonga z'obwakabaka bwa Buganda mwankwasa disitulikiti y'e Mukono nga Mukono ekizibu nti batirako abasajja be neteekako n'ente 2 naye bwe yasinga bwe tuvaawo ku nsonga z'abavubuka mu Bwakabaka buli mwaka baserebuletinga olunaku lw'abavubuka ategekebwa nze Ssennyonga Andrew akwata hafu eka y'ettaka gye baawakanira Ssennyonga Andrew bwe baatuka ku toffaali nze ssaba toffaali wa Kyaggwe nakwata miliyoni 1.5 bwetutuuka ku ssabatoffaali bwa Buganda bonna nze naleeta ekikopo wano e Kyaggwe ng'avuganyiza ekyali e Kayuna ng'ampadde miliyoni 3.2 yabino neegula tulabe nga tusobola okuyitawo Basseruganda wakati wa Mukono ne Mmengo. Bwe nali nga ndi ssente wa disitulikiti ya Mukono nakwata ettaka ly'Emmengo n'endizawo n'ebizimbe mu mbeera efaana bwetyo n'embeera nga nkobeza obulungi obwa Sseruganda ne Katikkiro n'asiima n'ampa obukulu okubeera nga nze ntwala okubeera nga mbuulira Buganda yonna ku nsonga z'ettaka ly'amagongola g'obwa Ssaabasajja n'aga disitulikiti. Bwentuuka ku sayidi y'ebyenzikiriza ku sayidi y'Abasiraamu nze kakwata zaka buli mwaka miliyoni 2 n'enziwayo ku zaka kubanga ziyamba abavubuka ku sayidi ya Balibuli nze taata muzingi emyaka 10 nga nze mpaayo emmotoka ezo ezibadde ziwakanirwa radio dunamis kwani okubeera nga bayigiriza abantu bayibuli yaffe n'amataka awo nga nze nga waayo ngezezaako mu sekita nyingi abavubuka wano emyaka 2 emabega nze nali muteko miliyoni 2 n'enzigabira abavubuka emitwalo 7 nga zaali zitandikisa omwana okukola capati n'abakyala mu butale n'abacutex mbaddewo nga ndi mukulembeze nga Ssemwanyi Nsanzi Bugagawala kubanga mmanyi obugagga gye buva era mukimanyi wadde nali mwavu nnyo ng'omwana wange w'eggoma nali mwavu nnyo naye Katonda yali ambadde okusaza egaggawala ng'anje ku senior fo I was a billionaire nze nabaletere mutyeni Mukono okuva ebbanda okutuuka ku Nayiro
okufaanana mu bikola byabugagga ababaka abaliwo bonna bandyegombye Ssennyonga Nduli naye ekyefeeyo ekiriwo neegomba kulaba nga nsobola okufuna ekifo ekiweereza abantu. Era Katonda ng'atadde emmeeme yange nga kiraddeko ennyonta okulaba nga ntwala obuweereza obwo okulaba nga tukyusa ekitundu kyaffe tugobe enfuufu mu bitundu byaffe tugobe enzikisa mu bitundu byaffe tufune amasomero amalungi kubanga ekyo kyekikwatibwa okubeera obukulembeze. Babalimba bulimbi nti obukulembeze obubaka wa palamenti tulesa mu palamenti tulirawo nobaka yali ateesezaako mu palamenti bakala bwe yabeera mu palamenti ateesa ekiteeso n'ekimu asasiya asembye n'amaaso okujjako kokyebikokyebawogera omugero bwa Wakayima ayaliteeserezaayo ki naye ne bwetubanga kyandibadde bwe kityo si kuteesa buteesa. Omukyala bwe baba musabye ne bamugamba nti agenze kufumba ekitegeeza nti mbaka okoleyo kufumba n'okwoza engoye n'okuzaala ng'ebirala obikola bwe bakulonda nga oli mukulembeze tunuulira abantu b'okulembera buli anga yonna woolina okuba nga olina okukyusa ng'okulembera olina okugikozesa. Si bino byakuja kwenoonyeza bwenoonyeza biro ng'olimbalimba. Nze njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo bwe mubanga tuyimiridde nga bannakiwanga nga twagala okubeera ng'ekitundu ne baba owulira nga Ssennyonga omukyali naye ku lw'ekitundu kyaffe bannaaye mbasingako nnyo abakulembeze abaze okwesimba ne Ssennyonga ku kyensonga y'okulabirira n'okulumirirwa abantu ababa bakulonze. Sifunangako obugagga bonna nga munnonze wabula ebyange byonna mbiwaayo ku lw'ekitundu kyange. Nze nakwata ettaka ly'omulabe eriko high court nga nnumirirwa mukono okubeera ng'omuntu ayinza omusinga omusango amututte ewala nenkwata ettaka eryo eriweza biliyoni esente nenjiwayo kuba bannamukono. Ebintu byonna byenkoze wano mu ggomola y'eggoma wano wennyini ku Seeta emyaka 2 emabega twalina ekibanja kyaffe abantu abakulu ku bboda ne wali abaana ne bagala bekkireko. Mu myaka 2 yali Ssennyonga Nduli ng'ali mwana muto nentawulula abaana abo nembasimbira ekibanja kya firimu ekyokubiri ekyo kye mulaba mu manga awo katale. Eyo geeti y'akatale gye mulaba gye baakajjako nga nkyali mwana muto mu myaka 2 emabega nze nagigula nga nsanze babbya amatooke g'abakyala mu katale kubanga tebalinawo geeti ne bakulya geeti negibateekamu. Buli wamu onangezezaako okwako kyengona muve mu byakugamba nti kubanga omuntu ase wano n'abalimbisa ebigambo omuntu n'obeera ng'ogamba nti oli mubaka abantu bano abeekako n'enjawulo kikyo mubagaza nosanga olwasa okubasaba wano obululu ne mwabaka miliyoni 2 mu nsawo naye yennyini atya okulyako emitwalo 2. Ku ssaawa zino njagala bategeeza bonna abazze okwesimbawo ku ssaawa n'omubi afuuka obulungi kubanga ajjakwa bulungi okutunya nakusoma ezi 15 kubanga akuwa omutwalo gwe ayagala omuwa obukulembeze yagenda okufunamu. Naye folooza nga zisusewo enaku 15 omuntu ate n'obulya ku ssente ze bw'alikwako 1000. Tulina omubaka wano ne bwabeera mu kasawo ke ng'alinamu miliyoni 2 n'otambula naye enyota bwe muluma nga yakulabako n'50 agamba gundi nakulabako n'50 okaako oyo agenda kuyamba ki nga yeegwanyiza. Omubaka Nambooze mwewuunyako ekintu kimu yafunako ekizibu nga kye nafuna n'amenyebwa n'abeera ng'atambula nga bamutambuza mu kagaali. Palamenti bwe yasalawo n'egamba nti omulabizi w'omubaka asasule omusaala yagenda n'aleka baana be n'aleka bano ba Alani Mawanda abasalira kuno abaali bamulabirira ng'amulabirako n'akabonero akoowa Nakigwanzi omwagalako ki nti kubanga abeerawo n'afuna Museveni wafuna Museveni tomanyi nti atwetabulera ekizibu ne Museveni akikyawa ebintu bino bitakolebwa olowooza okwera ku opposition kitegeeza kuvuma lwaki toloopa by'oyagala n'owabula gavumenti nti ekyo sikikkiriza naye n'abuzaabuza abaana baffe nti kubanga ayagala abalaga enti namwe mukyawe abeere nga mufuna common enemy kyolooba bonaba nga akyayisiza Museveni naawe bonna otandika omuvuma olabe nga mukwano gw'ogwakalu ekyo kyekimala. Njagala okubasaba bassebo ne bannyabo nga mbagamba nti ensa ya kitundu kyaffe eri emu. Ssennyonga Andrew oba oli wa DP oba oli wa Nuupu oba oli wa movement oba oli waki ekisinga obunene kiki ky'oyagala mu kitundu kyo ani asobola okukikutuusaako? bino badde bajja batagalatagala nga baba oli buzaabuza beereetera saanga okubalimbalimba ebigambo. Ssennyonga Andrew ennaku ezisigaddeyo zimala okulabula bannamukono bonna kubanga nsituse. Bwe munaakola
kola so mujokale na mujitegedde na fena tutakaba fena kubanga nange senyo ngandi sitakola na sente esikola kola so gavumenti yemulina naye mmanyi kyemikwano Katonda gyanjulizemu n'omutima gwataddewo okulumirirwa abantu nja kukikola kubanga mmanyi sirina bizibu n'abantu Mukama abawe omukisa nengamba kanzije okugenda okujukiza gavumenti okulaba nga tulina okulwanya ekitundu kyaffe esente wadde nga zinagendako ewala nazo zikoleko mu kitundu kyaffe zirage esente ezisinga obungi ziva wano kubanga amafactory agasinga obungi mu Uganda agasinga amaanyi gava wano so mbasaba busabi munzikirize ntambuleko siri mulamu nnyo mukimanyi byembaddemu emabega batuuka n'okumwe ez'okulumirwa ekitundu kyange naye Mukama mwebaza n'ekyo kyebali agamba emyaka 3 nga ndi mu kagaali kati nsobola okutuulako era mu mbeera efaanana bw'etyo munzikirize nziruke ntambule ennaku zisigaddeyo ntono ndabe nga Sure.